Abaluganda nze nali nga nkola mu katale naye nga nfuluma essaawa 6 ogwaddi ogw'ekiro, essaawa 7, essaawa 8 ne ngenda okukola. Abooluganda nga nkolera mu katale, naye abooluganda nze neebaza Katonda ku lw'omwami wange yagumiikiriza taata. Ng'ekyamazima homuwaka w'okumakya teri, homuwaka akolebwako wiikendi. What are you talking about? Ekigambo ekyo naye abooluganda ekyenkya nga teri okujjako ku wiikendi ngwe bali ekyenkya. Wiikendi lwa Sande lwe muli ekyenkya homuwaka w'okumakya. Abooluganda agenda okudda asanga ofulumye. Ye ku mukaaga. Agenda okukomawo osanga afulumye. Ye afuluma ku makya gwe n'oyingira. Ekyamazima nga talina na budde buddako waka mangu. Naye kati abooluganda nyinza bagamba kiri masavu. Abooluganda nnyongera okwebaza taata oyo, nebaza abasumba ba wano. Nze sitaani yagolokoka nga sikyakola naye nga ngaba n'omusaala. Takyakola ne Mukama yamuteerawo omusaala kulira Yesu engalo ez'abaana. Kubanga homuwaka waayagalidde akola. Ebitabo bitambula bulungi. Ebitabo bitambula bulungi. Kati sitaani yagenda n'agolokola. N'akwata ku mwami wange. Sirika tuwulire. Homuwaka n'amukwatako. Ne mugamba sitaani olimba. Mbu sitaani yagenda n'agolokoka n'akwatako omwaka w'omwami. Ne mugamba sitaani olimba. Nze mpitawo. Nsongayo kimu. Nsonga ekyokubiri. Nsonga ekyokusatu. Tonkwata ku homuwaka. Tokwata ku homuwaka. Abooluganda nze nali nzija n'ano mu overnight. Yali emu. Emyezi giweze 3. Emyezi giweze 3. Naŋŋamba oli waka. Ne mugamba angenda ku church. Naŋŋamba ekyamazima togenda. Ndi mulwadde. Ne mubuuza kiki. Tereza akazindalo bawulire. Fe abakyala tusirike. Ekyamazima bwe yakomawo naŋŋamba siwulira bulungi konze kiki. Kyate ebintu oba ebintu. Konze nja tukeere mu ddwaliro. Okutuuka mu ddwaliro abooluganda nga bamugamba ogenda kulongoosebwa. Abooluganda baba bakamulongoosa mu wiiki emu nga bamugamba tugenda kuddamu nga waliwo sitiiki gye baalekamu. Agenda okuva mu thiyeta nga ŋŋamba naye nkubuulira ebintu birabika bisigadde mu thiyeta sikyabiwulira. Konze olimba. Abooluganda nzijjanjabya omwami wange emyezi 3 naye nga homuwaka taliiko statue. Naye abooluganda homuwaka yazze. Omwami yakeera ku makya n'agenda. Ye lwaki abaami be bagenda banna? Afunye ye trend eriwo beebanoba. Ng'afunyeyo Hagali. Tusirike. Nebaza Mukama nti Mukama yannyweza. Nesigale waka n'abaana 2. Nalina omulimu nga nali maze n'omwami nga tumaze emyaka nga 14-15 mu bufumbo. N'agenda. N'akeera n'agenda ng'afunyeyo omuwala omulala. Agenze nga gibadde gigenda kwera myaka 2. Mu myaka egyo 2 omwami yali tasamirangako nga yatandika okukola ekyoto, yakola ekiggwe waabwe nga ye Senkulumandwa. Mu myaka egyo 2 ne bazaaliramu abaana 2, yali yakagenda ne bakyala. Naye nga byonna munnange yazaaliramu ki? Abaana 2. Bannange ekyalo ne kyogera. Simanyi na babitegeera batya naye nga buli wooyita wuuyo nti mulokole kuba omwami we yagenda yategeeza abeewaffe nti oyo ekimu nkyayisiza buli kiseera kyaki Yesu mutundwe. Naye abooluganda nayongera gwa mikono gya Mukama. Senyika saabuulira abantu bannaye maama gundi gunagamba Mukama ye gwe kiddukiro ng'era abaana batwale wa mama waffe Busega bwe nti holiday mbeera mutundwe neeyiwa mu maaso ga Mukama naye Mukama teyanswaza. Kubanga eyagenda ng'agamba nti Yesu olowooza buli omwana abeera mulokole n'agenda n'akola bye yakola.
mbandi awo mu kisiibo eky'emutundu eky'ennakwana agawedde bulijjo ng'ajja n'emmotoka akoma mu luggya tayingira mu nju bane nga ntunuulira ng'engo emmotoka ekoma mu luggya emmotoka ekoma mu luggya abaana ne bajja n'abawa byabawa n'abeerako awo n'abaana n'atambula n'agenda nga ne w'amajja ewaka n'ansanga tuva ku kyaki n'abaana ateekamu baana nze n'andeka mu kkubo nenkatambula banaye naswala ku kyalo abanagamba beerokosa nnyo lwaki ojja ne tukutwalako eno banaye ne ŋŋamba kanswale mukama aleka embeera ennyanike twalina omulenzi nga yakola ku faamu tulina faamu nga yabikomyawo n'abisaasaanya bannaayo oli yafuna omulala alina omuzungu biki banaye nenswala nembabulire sagwamu maanyi munakwana wiiki eyasooka ku luno emmotoka we yajja teyava mu luggya ngenda olaba tava mu luggya omubuuza ogenda okulaba tava mu luggya emmotoka tava mu luggya kuba nali nga ngendangayo ng'omubuuza nga taddamu ne ŋŋamba sijja mubuuza nkansigale nga mu nju nsanga ebwenu nga mubuuza kwolwo nali mu nju nga nkola juice omwana nampita daddi akuyita wanje ne ŋŋendayo ne mugawo wange ssebo naŋŋamba weetolole tetugenda kwogera jangu otuule emmotoka nga simanyi na bbanga lyemmaze nga situla mu mmotoka zongerenga za Yesu abooluganda yayogera bingi naye mu bingi byeyayogera kyeyagamba mbadde nsaba nti oyo watukyaliwo kagaapu ffe tukomawo osobola otuzza bani babeka bannange tulindeko amaliriza aloota walinga oloota oli mu ntebe naye ng'oloota Zaburi 126 ne mugamba wange ssebo naŋŋamba wakyaliwo kagaapu we tudde osobola otuzza naye ng'omusajja njoze n'asanga ebitooke waka n'abitematema albamu ey'okukyala n'agiyuzayuza n'agisuulawo nawe omukozi kwata muwe ebintu bye kwegamba nga answazizza naye tugenda okulaba naye mu bannange mu byonna neebaza mukama we yagenda n'agamba njagala omanye tuli mu kkubo tujja ng'ayogerera mu pluro era mbandi ayogerera mu bungi yagenda omu naye bajja mu bungi bandi awo lyali era Saturday the following Saturday banaye ng'akomyewo nali manyi eyo n'antwala n'aŋŋamba n'abaana n'atutwalako autu amala n'agaa tugende mu musaayi tuba tukomawo abaana bamugaa dadi ogenda kusuula kuba abaana bakimanyi takyaswa takyalinnya mu nju n'agamba nja kudda next weekend bwe yatuuka ngeno olaba ayingira n'abaana mu garage bajja mu pululo jjukira amaze emyaka 2 garage nateekamu fridge nateekamu obugaali nga yafunda motoka tekyajaamu ngendo olaba atereeza garage ani atereeza omwami tulindeko oba emmotoka enejjaawo wano fridge kedde atereeza kuno obugaali budde wano okuva olwo abooluganda n'engoye ze yagiramu zezo nga kimu kyaŋŋamba weebale kuuma waka weebale kwekuuma weebale kuuma ngoye zange twali tuzze nga nze n'omwami wange ne tugenda nitumiitinga dadi ng'ensonga etuleese dadi atusabire pasita Buyungo tuzaale kati we twatuuka mu ofiisi ya pasita n'abuuza omwami wange nga si mulokole naye nga nze ndi mulokole n'amugamba ssebo Katonda tebamukiitinga sooka okkirize Yesu okole ki olokoke n'ekyokulala mulina otukuza obufumbo nga byonna asirise naye we twali tuddayo naŋŋamba nze tebanziba okuwasa nga ogenda sooka kunzaalira owulidde akantu ako naye we twali mu ofiisi ya dadi yamwatuza obulokozi n'addamu amiina naye we twaddayo ewaka kati ne tubeerawo ng'emyezi 2 n'afunayo gaali omulala n'amugamba nze omukazi gwembeera naye simwagala ng'erawo abasajja abo baba nga batandise obwenzi kati ebyo byonna omuwala n'abeera nga nkubira essimu kati nange n'ennyambala muli eri obusungu n'obukaawu nga waakomawo ng'oluusi akomawo ku makya oluusi ng'akomawo nga bukya nga mbeera nnyomba nga mpulira obusungu nga nnyinza omuyira ng'amazzi nga ndaba tegalina tegamukolako nga mpulira obusungu nga ninga ataliiko mulokole naye kati nga ndi ku TikTok nga kyenkola emmere gyendya TikTok naye mba ndyoko era nendaba pasita Buyungo ng'abuulira n'agamba osooka n'osonyiwa okusonyiwa kulimu amaanyi neŋŋamba ddala nsonyiwa omuntu awa n'omukazi enamba yange n'ankubira naye bannange mukama
kirabika mulimu ebintu gwe byotayitangamuuko nga ngamba Mukama wangi sikategedako wagamba Mukama nga mugamba naye Mukama waliwo ebintu kirabika alina ebintu byatayitangamuuko ng'ekiro olaba pasa ng'ekiro nga seeba kansula nkankana nga nyinza okunyogoga ne mala n'enjokya nga ntuula obutuuzi ng'olumwa nga mpulira obulumi naye nga kati ng'olumu era nga nzijukira ebigambo ebyo kati we nalaba ako ka clip ku TikTok ne ngamba kangende Mutundwe ne ntuukira mu bapya ne bansomesa ne nvaayo okwo nga omanyi womirayo ka Panado naye era nga toteredde bulungi okuona kutwala time mu kuchachi nga mbeera n'amaanyi naye kati mu kkubo ebirozo biba bidda mpola wentuukira ddala ewaka nekimbika ne mbeera awo nga ne wompa enkoko njagala nnyo nga sisobola giyisa mu kamwa nga mpulira bubi nga waakomawo ng'olumu nga muluma nga ndaba tekimumala okola ki nga muluma nga olumu omuyiira amazzi olumu n'omuluma nga mpulira tekimala naye nendaba era kakilipu akalanga Pastor Vika agamba Mukama tagenda kusumulwa ng'olina omuntu gw'otaddeko ebiwundu bambi nga amannyo ndaba ga Max nga ziri ku mubiri gwe oluma ne ngamba Mukama mpa amaanyi okimanyi sisobole waffe gye nava teri bufumbo kati nkimanyi kino kirwana nga nkimanyi naye ng'amaanyi agakyuka sigalina nkitegeera nenzirayo ku Emutundwe nembeera nga nsaba naye ng'era omusajja ayongera kwagala muwala ng'ate wengendera ddala kisuka tadda ne ngamba naye ddala Mukama ono gwensaba ebintu nga biganye naye Katonda nga waali ow'amaanyi amazima Katonda tebamukiitinga ng'era Pastor we yamugamba omwami wange yalokoka bwatula engalo n'akaloolo nkyebaliza Mukama kubanga yalokoka by then nga ebiseera biri ebyamabega nga w'omugamba naye bannange nkutwalako ne mu church n'osaba naye bino n'obikola n'agamba nze siri mulokole ewaffe tetuli balokole tuba Kristaayo naye kati era agamba ndi mulokole nkimanyi ndi mulokole naye nsaba Mukama nyambe ebimu nkole ki mbireke era nebaza Mukama kubanga kati yatandika n'okuŋŋamba ayagala kujja waffe ekitiibwa n'ettendo nkiza amafuta ogenda nago leero yongera abooluganda nze namala emyaka 5 nga nnoonya omwami naye nali sikola naye olunaku lwakyalumu Mukama nampa omulimu naye yali tampadde mulimu wabula yali ampadde connection ono yali customer uliriza yali customer n'abeerera ddala customer n'afuuka customer okitegeera abooluganda ekyava mu customer kyavaamu bufumbo era kati tulindirira balongo ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama kubanga Mukama yampa ekyamagero yampa mukwano gwange yampa omwami omuwombeefu anjagala era n'onkwatako oyogedde ki anaamukwatako abooluganda Mukama yeebazibwe amiina nange okwongerezaako ebyo nebaza bwebaza Mukama kuba nange nali sisuubira nsobola okubeera kati mu maaso gammwe kuba nze nalina ensonyi nyingi nnyo naye neewuunya obuvu Mukama gye yabujje nangamba nange nzije mu kukuŋŋaana lumu era n'okuyimirira mu maaso gammwe kibadde kisa kya Katonda nawe mbadde nemeddeyo nga sigenda kujja kituufu ekyo nkyebaliza Mukama kubanga nange yampa mukwano gwange nzizaamu amaanyi ne bwe mba neebasa ngolokosa ne tusaba bwe mba siina gasaba azukka n'asaba amiina kitiibwa n'ettendo mbiriza Mukama nazaala wange yankyawa balamu bange ne bankyawa nange ne mbakyawa nakyawa mukadde we okumala emyaka 2 musumba nga n'obwe mba mbikula essimu ne ngisangamu omutima gusala guti ovanga ku muntu bw'aba nabeerako mu kyalo myaka nga 4 ewaffe eyo emmere nyingi nazaala nga alina olusuku kyalo kiramba naye nga bw'ategeera nti mutabani ajja atema enkota eyakula eva wanenenkana n'agibuliramu ate agireeta nga waali n'agisimba mu kiyumba oli baba tanagenda n'ayongera bw'amala genda mukoma kweyo bw'okuba essimu n'omugamba tusabayo ssente za kawunga agamba oli kuki ewaabwe emmere gyesiguka
nagasizi nagende wa maama kuwemmere naye nga tolina bwomwa nti maama we emmere agireetanga wooli bw'oba toliiwo takuwa tojja muropa eri maama we n'ogamba Mukama ze yali omutono n'enkoga nga bwe mba mpeesa omwana wano mbula weemusibira ennaku n'ennuma ne bankyawa bwakuwa wano ntirima wano ate bwo sizoni ejja akugjawo ngawo nkugjeewo n'ensimba olusuku ne lukomange n'agamba komawo saagala okyukewo naye neebaza Mukama yanyambula rejection nazaala wanga njagala omukyala njagala atuuka ekiseera bw'aba akusibirira n'anoga buli kimu akutwala mu nsiko londa lyoyagala lyoba otema najjayo bukatunkuma najjayo obusano najjayo buli kimu obwenvu n'owulira ng'agamba nze n'erinnya lyali yagyo kati nze yasooka mu maka naye kati yanzaako lya mugole anga mugole jangu tusule eno mu kisenge tusule nga tunyumya bwe bukyakumakya n'agaagira weebaka nzije ogenda zuukuka nga yafumbye akatogo yafumbye obuugi amayinja agalanya amata yakufumbidde amata byonna ng'abijjuzaawo nengamba kati bwe siteebaza Mukama kati mwoyo omutukuvu yaŋŋambye muyiga okusonyiwa kuba naali simanyi nti oyo omukyala ndi musonyiwa toba ndi mwagala era namwagala era amwagala Mukama yansomoza nga ngendayo nensaba omwami nga tompadde sente z'omugaati n'aŋŋamba siina mwoyo omutukuvu n'aŋŋamba agugule nengula omugaati na sukaali naye okuva olwo buli kimu kyasumulukuka nebaza Mukama olwekyo. Abakazi muyiga okukola n'abaami bammwe muleke okukukulira ssente mbukano kange feeza ffe ne zaabu tuzikola aba era zitugasizza Mukama abawe omukisa. Akalulu ku lw'ensonga eyo kati eziri mu kabokisi zijjeeyo bw'otuuka ku meeza ng'ozanjulira omwami z'olina.